Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo. Mbalamusiza mwenna mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Neebaza Katonda atuwa amagezi mu byawandiikibwa okusobola okutaasa ensi wamu n'ekkanisa erabika okuba nga ekyama buli kiseera. Ebyawandiikibwa weebiri okulungamya ku nsonga ezimu eziyinza okuba nga tezitegeerekeka mu maaso g'abantu. Bw'ogenda mu kyawandiikibwa ng'ekya Timoseewo ekisooka 2:9 ojja kulaba nti abakazi babagamba okwambala modestly. Era ekyawandiikibwa kitulaga nti okwambala kw'omukyala ono kuteekeddwa okuba kulina qualities 2. Ekisookera ddala bakiyita shamefacedness, ekyokubiri bakiyita sobriety. Ng'omukazi akwatibwa ensonyi wamu n'okwegendereza. Ebigambo ebibiri ebyo bikulu nnyo. Njagala kusoma olunyiriri luno in King James Version, then nsobole okuba nga ate kwata ku nsonga y'omusumba oyo ku bye yayogedde ku kintu ky'okwambala, abakazi okwambala empale zino ezaawula ebisambi n'amagulu. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Katugendeeko Timoseewo ekisooka. One time I was helping someone. He sent me a text. Text message. And he said, Musumba. Pastor. In fact, it was why do women wear long pants in the house of God? They send me scriptures that women ought not to wear men's trousers. So abakazi tebambalanga abasajja tebambalanga engoye z'abakazi n'abakazi tebambalanga engoye z'abasajja. Men likewise should not wear women's dresses. I say, yeah. Why should I wear women's clothes? Why should they wear men's clothes? I said, but then he said, why do women wear long pants? My response, first of all, I prayed for him. And then the Holy Spirit told me, you are dealing with the demon of legalism. I came to let people free. And he's binding them in a jail cell. So the Holy Ghost made me research on trousers. When did these trousers and pants begin? I came all the way from Genesis. Genesis. All the way. When God created a man, they never created them with clothes. They were naked and not ashamed. Whether male or female garments, the badge that reveals that sin came is clothes. You're not hearing me. We were not created to dress in clothes. Let me show you. When Jesus rose from hell, from Hades, the clothes they wrapped him in. Where did he leave them? Where did he leave them? Where did he leave them? Montana. In the grave. The ones used to use to, the soldiers that the ones they wrapped him in, he left them in the grave. So where did the clothes he wore? He wore the glory of God.
ng'asobola n'okuyita mu He bisenge. will even walk through walls. Kati ffe tuba tukyali ku mpale If you are still arguing over trousers and pants n'amakooti and jackets, zitusanze. what be tight? Twandibadde tugamba We should be saying, Mukama twambaze ekyambalo eky'ekitiibwa kyo clothe us with your glory. tusobole okuyita mu May bisenge. walk through walls. Biri Nyir'omwenda paka ku lw'ekkumi. In like manner also that women adorn themselves in modest apparel, with shamefacedness and sobriety, not with broided hair, or gold, or pearls, or costly array, but which becometh women professing godliness with good works. Okusinziira kwa Apostle Paul yafuna okubikkulirwa era ayogera bulungi nnyo mu linnya olw'omusanvu Timotheo ekisooka 2:7, whereunto I am ordained a preacher and an apostle. I speak the truth in Christ and lie not, a teacher of the Gentiles in faith and verity. Kati ebigambo bino Apostle Paul abiwandiika nenga bwe tumanyi ffenna yali awandiikira Abagentile era ng'abasomesa mu kukkiriza wamu ne mu mazima. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. So olunyiriri olw'omwenda omusajja ono aleeta amazima ku nyambala, taleeta tteeka lya Bisirayiri. Wano yali tayogera n'Abaju oba kuleeta enjigiriza ez'Abayudaaya, obulombolombo obw'Abayudaaya. In fact n'ekyawandiikibwa ekisinga okuba nga kitabula abantu kiri mu Deuteronomy 22 nti omusajja tayambalanga kya mukyala n'omukyala tayambalanga kya musajja kubanga bakola ebyo byonna ba muzizo eri Katonda. Kati nze njagala ku addressinga ensonga eno ey'abakazi okwambala empale ezawula ebisambi n'amagulu nga nsinziira ku Timotheo ekisooka 2:9 n'olunyiriri olw'ekkumi. Ate ngenda kukozesa n'olunyiriri olulala oli mu Baruumi Abaruumi 12. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo. Abaruumi 12 njaga tusomeko ffenna tugendeeko. Baruumi 12 olunyiriri olusooka. Haleluya. Njaga kudiringa ne issue ey'abakyala okwambala empale ezawula ebisambi n'amagulu. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Era nja kwongezaako olunyiriri olulala. Abatesalonike ekisooka 5:23. Abatesalonike ekisooka 5:23. Njaga tugende ffenna olw'ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo. Nkuwa ennyiriri zino ndyoke nkunnyonnyolerwa ki okwambala empale ezawula ebisambi n'amagulu si legalism. Haleluya. Wabula kyampisa okumanya nti omukyala tayambala mpale ezawula ebisambi n'amagulu. Ngenda kuba nga nkuwa ebintu eby'enjawulo, ngenda kuleeta n'ennecha yennyini ng'ekuyigiriza nti omukazi talina kwambala mpale ezawula ebisambi n'amagulu. Haleluya. 5:23 kisooka Abatesalonike 2:23 kigamba ki, and the very God of peace sanctify you whole, and I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Bw'otunuulira ebyawandiikibwa ebyo n'ebirala bingi nnyo, tulaba nti okwambala kirungi nnyo okwogerebwako mu kanisa, okuyigiriza abakazi okwambala obulungi. Ekyanukwa kitulaze bulungi nnyo nti ne mu mpisa zino abakyala bakole ki? Babeere nga bambala ebyambalo ebisaana nga bakwatibwa ensonyi n'okwegendereza. Kati ekyambalo omukazi kyalina okwambala
ateekeddwa okubanga in fact nga tonabana kugenda kugula waliwo qualities endala zetwalabye mu kyawandiko ekyo nga as expensive array nga waliwo okwambala olugoye nga so expensive ekyo Apostle Paul yakiraba ng'aliko okubikkulira kwa Katonda nti kirina nakyo obuzibu naye kati njagala kwogera ku shamefacedness and sobriety nti ezo qualities bbiri ng'omukyala alina kye bayita okwegendereza wamu n'okukwatibwa ensonyi. Amazima gaagano newankubadde twagala kumixinga cultural beliefs in the doctrine of Jesus Christ, which is evil, because waliwo eyambuuza nti bw'oba ogamba nti abakyala tebalina kwambala mpale ezawula ebisambi n'amagulu, abasajja aba Scottish bambala skirt, kato tojja kulemesa abantu okwambala okusinziira ku culture zaabwe oba beliefs zaabwe. Kati ekigambo kya Katonda kyo kigoyinga beyond traditional beliefs, cultural beliefs, personal beliefs, as long as those beliefs are not in the word of God. If they are contradicting, because tosobola kuleeta that kind of mind olwokuba munanga ba Scottish bambala skirt kati ozere toziteeke ku basajja. Waliwo ekyandikwa kiri mu Zabbuli essuula ey'omwenda olunyiri lwa 17, the wicked shall be turned into hell and the nations that forget God. Kati waliwo amawanga ageerabira Katonda ne mu mpisa ez'ennyambala. Okwambala kikulu nnyo mu bulamu bw'omulokole. Obulokozi Yesu tubufuna lwakisa na kukkiriza mu Mukama waffe Yesu Kristo. Naye amazima go gali nti bw'ojjanga n'oyingira mu Mukama waffe Yesu Kristo, bw'ojjanga olina empisa zo, olina by'olina okusinkana mu bulamu bw'obulokozi n'okyuka. Kati bwe tudde ne tulaba abaani abasooka okwambala empale ezo ezawula ebisambi n'amagulu abakazi, oba yatandika ekintu ekyo yalina mwoyo ky'oguli emabega. Era ogenda kuddayo nnyo tracing bulungi osanga mulimu omwoyo gwa feminism, kubanga sitaani yali akimanyi. Omanyi waliwo ideas ezijja naye nga zo ziva wa sitaani, zirabika okuba nnungi naye nga ziva wa sitaani, ng'amanyi nti ebiseera bigenda kutuuka wabeerewo okuba nti omukazi agenda kweyisa ng'omusajja, afuuka omusajja awasa omukazi munne. Kyova olaba olwaleero abasiyazi bw'osanga omusiyazi omukazi osanga ayambadde sikaati omulala ng'ayambadde ki empale, newankubadde abamu osanga kale bambadde empale bombi bambadde empale ezawula ebisambi n'amagulu bambadde sikaati naye nga basiyazi. Naye bw'ogenda mu buli obwennyini ogenda okulaba nti bwe baba babagatta waliwo enjawulo. Oli osanga ayambadde empale eyawula ebisambi n'amagulu, omulala ayambadde sikaati, nga kitegeeza ono mukazi ono ki mukazi eyefudde omusajja. Era waliwo omuyimbi mu Uganda wano mwamulaba ng'alina omukazi omulala yali muyimbi wa gospel wano mu Uganda, n'ayambala neyekubya ekifaananyi ng'alina omukyalo oyo, naye oli yayambala teyayambala mpale ezawula ebisambi n'amagulu. Okujjako omwono yali efudde omusajja yayambala empale eyawula ebisambi n'amagulu, n'ateekako esaati n'ateekako etaayi. Kiki njagala okujjayo kati nti ekkanisa tuteekeddwa okumanya nti bwe tutategeera bintu byamu tujja okutanga okwogera ebigambo nga legalism, okutanga okwogera ebigambo nga extremism, tugenda kutanga okuba nga ebyempisa ebyandituyambye tutandika okubiteekako ekifaananyi nti bibi. Omusumba yenna bw'atandika ekkanisa okujjako nga siteri mu mubiri gwa Kristo, naye ng'atandika ekkanisa yonna abantu abafunye newankubadde yalina obuyinza ku bantu abo okuba ng'abasumba, naye ate wabaawo omusumba omulala oba waba abaweeza abalala nga balina ekigambo kya Katonda ono kyatategedde, kubanga si buli muntu yenna ojja kwesanga nti naye yeetaagayo kabalala okumuyamba okutegeera ebintu ebimu okulwaninga doctrine, okuyigiriza abantu enjigiriza ya Mukama waffe Yesu Kristo, n'empisa, okuleeta empisa mu kanisa. So nolwekyo nti ekintu ky'abakazi okwambala empale ezawula ebisambi n'amagulu tutresinga we kyava. Eyakireeta yali mulokole awedde emirimu, yafuna okwolesebwa okuva eri Katonda. Ddala omwoyo mutukuvu yamuliko. Ani yamuliko? Kubanga mu nsi muno waliwo ebintu bibiri, era omuntu akulemberwa omwoyo gwa sitaani
oba akulemberwa omwoyo mutukuvu oba ne mu bwakabaka bwa Katonda Yesu Kristo oba ne mu bwakabaka bwa Sitaani. Kati ebintu bibiri egira emyoyo ebiri gibeera n'obwakabaka bubiri either kiri mu wiri ya Katonda oba kiri mu wiri ya Sitaani. Katwagala kuddayo eyatandika okwambala empale oba abatandika okwambala empale zawula ebisambi n'amagulu nga bakazi oba omukazi yaliko mwoyo ki? Nga tetunaba kugenda mu doctrine ku byenyambala. Yaliko mwoyo ki? Ddala yaliko mwoyo mutukuvu. Bw'aba teyaliko mwoyo mutukuvu ngenda kukuzaayo ku kinawulidde omusajja ono ng'ayogera ng'agamba nti mu lubereberye Adamu ne Eve baali naked. Kituufu nnyo ate nga tebalina nsonyi. Genesis chapter 2 bw'ogenda ku verse 25 mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo. So bw'ogenda mu Genesis chapter 3 we tulaba ebyenyambala ne biyingirawo. Ayogedde bulungi nnyo nti ekibi kye kyaleeta okwambala. Kituufu nnyo kye kyaleeta endowooza ey'okwambala. Naye mu kwambala kuno tulina ebyambalo bibiri nga Adamu amaze okwonoona. Njaga mutegere bulungi ebyambalo bibiri ebyengoye nga Adamu amaze okwonoona ne Eve. Ekyambalo ekisooka beekolera ebyambalo nga bo aprons kuva mu leaves. Leka tugendeeko Genesis chapter 3. Njagala ku addressing ensonga eno. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Ebyambalo bibiri katusoke ne kya Adamu ng'amaze okwonoona. Katandikire ku lunyiriri lw'omusanvu essula eyokusatu olubereberye. Genesis chapter 3 verse 7 and 8. And the eyes of them both were opened, and they knew that they were naked. And they sewed fig leaves together and made themselves aprons. And they had a voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God amongst the trees of the garden. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo. Katuleba abantu bano nga bamaze okwekolera engoye bu aprons ne bambala. Bwe bamala okwambala olunyiriri lw'omunaana lulaga nti ne bawulira eddoboozi lya Katonda. Era yali abayita n'obayita olunyiriri lw'omwenda. Kyebakola bano ne badduka ne beekweka mu miti. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo. Ne beekweka era olunyiriri lw'ekkumi tulaba ensonga lwaki baali beekweka. And he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid because I was naked and I hid myself. Nolwekyo Adamu bwe yeekolera ebyambalo ne Eve basigala nga bali naked. Newankubadde baayambala basigala nga bali naked. Ne batuuka okwekweka olw'okuba baawulira eddoboozi lya Katonda ng'atambula oba ng'ali kubayita mu Garden of Eden. Bo ne beekweka mu miti olw'okuba bali naked. Newankubadde beekolera engoye, njagala mukitegere bulungi nnyo, newankubadde beekolera engoye basigala nga bali naked mu presence ya Katonda. Era neewuunya omulembe guno ogw'osanga omwana ng'ali mu presence ya Katonda ng'ali naked, ng'akimanyi ng'ali naked. Bano at least bafunamuko entiisa ne badduka. Sigamba nti odduke presence ya Katonda, naye nkulaga nti abantu abamu bakozesa ejjoogo bajoogera ddala Katonda n'ajja ng'akunamye ate nga mulokole amaze emyaka 2 emyaka emeka ate agamba nti nze maze emyaka n'emyaka ntambudde amawanga naye ng'ali naked in presence ya Katonda. Ng'ali mu kwosa nti kino kya mateeka okwambala obulungi mateeka naye ng'ate si mateeka ziba mpisa. Era njagala kwebaza Katonda nti waliwo omulembe ogugamba nti ffe tugenda kubanga tutukula munda n'ekungulu. Kyenva nsoma olunyiriri olwa Abasesonika ekisooka 5:23 tuteekeddwa kubanga tunaazibwa nga tutukuzibwa mu mwoyo mu mmeeme n'omubiri. Kubanga singa tekibeerawo omala abantu abasinga bagamba nti Katonda tatunulira mu mubiri atunulira mutima. Kituufu nnyo naye ate n'omubiri agwetaaga kubanga Abaruumi 12 osooka lutulaze nti omubiri
tuteekeddwa kubanga tukuwayenga saddaaka enamu entukuvu esanyusa Katonda kubanga kwe kuleza kwaffe kw'omwoyo oba okwo kwetaagisa. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo. Kati abantu batandise okuzaanyisa omubiri guno ne bambala nga bwe baagala ne balyoka bagamba nti ffe Katonda atuna omutima. Nedda mukwano. Timoseewo kisooka 2:9 tutanse n'abakyala. Kati legalism tekola wano. Ate nekirabo batwagala n'okuddamu tunnyonnyole bulungi ekigambo legalism kubanga bw'ogenda okulaba the idea even of legalism is about perfection. Naye saagala kugenda yiko nnyo kubanga ebyo terms n'enkola ya theological understanding njaga kudda mu kigambo kyennyini. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Kati n'olwekyo Adamu tulabye nga yeekoledde engoye naye nga engoye ze bakoze tezibayambye kubanga zibikka nakedness yaabwe mu presence ya Katonda. Kati waliwo ebyambalo ebikolebwa n'oyambala naye n'osiga ng'oli naked. Lwaki? Kubanga amagezi g'okozeseza ga Sitaani. Adamu yali amaze okuva mu magezi g'obwa Katonda n'akozesa amagezi ag'ekizikiza kubanga Adamu yali amaze okuwambibwa ne mukyala we. Kati baliko presence y'ekibi, baliko amaanyi ga Sitaani, bali mu carnality, bali mu sexual life. Tebakyalina eri entiisa ya Katonda n'ekitiibwa kya Katonda kibavuddeko. Haleluya. Kati tugenda okulaba Katonda ajja mu lunyiriri olw'21 kankulage nti Katonda akola engoye ezibika obwereereebwo. Genesis chapter 3 verse 21. Unto Adam also, unto his wife, did the Lord God made coats of skin and clothed them. N'abambaza. Yagenda n'atta ensolo n'akwata eddiba n'abakoleramu ebyambalo n'abambaza. Ku luno okwambala kuno kubika obwereere. Yabajjako ebyambalo biri bye baakola nga balina amagezi ga Sitaani. Ye n'aleeta amagezi Katonda n'akola ebyambalo mu magezi ge ng'abika obwereere bwabwe. Waliwo ebyambalo ebikolebwa nga bigenda kubika obwereere bwaki bw'abantu nga amagezi ga Katonda gye bali. Companies gye ziri ezimu ziyinza okuba nga za Sitaani naye ng'omuzikola ebyambalo nga nazo tezitegedde. Omanyi ne Sitaani asobola okukola ekintu nga kirungi ate nga kisobola okutukuzibwa nekyambazibwa oba nekyambazibwa abantu oba ne bakikola kika as long as nga kiri mu standard y'ekigambo kya Katonda. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo. Waliwo ekikolebwa ng'olaba nti kampani y'essi ya Mukama tebatya Katonda naye bakozeeko ebintu nga birungi osobola obitereeza n'obisabira. Newankubadde balina ebirala ng'ate ebyo tosobola okiraba omwoyo w'okwawula kulaga nti ekyo kikyamu. Kati n'olwekyo waliwo engoye ezikolebwa nga zo omulokole talina kuzambala. Kati n'olwekyo tudde ku issue y'empale, okwambala empale eyawula ebisambi n'amagulu. Amazima gaagano n'obwoba ogenze ng'ogenda mu toilet obufaananyi bwe bateeka bakulaga nti oli ayambadde skirt omusajja ayambadde empale. Eyo nature, just nature now teaches you. Directions are teaching you. They are showing that there is a difference. Waliwo enjawulo wakati w'omusajja n'omukazi. Ekyokubiri njagala kumanya singa ntandika okujja n'enyambala sikaati n'engenda ku kituuti oba omusumba ono yennyini abadde ayogera asobola okwambala sikaati kubanga omuntu ayinza okugamba nti eno sikaati y'abasajja. Olwo bwetyo bwe tutandika okuleetawo endowooza mu bantu n'oli ajja kugamba nti nja kwambala sikaati nyambala ekiteeteeya nzije kubanga bw'otandika okugamba nti ebyengoye tubiveeko ebino ebyokungulu bino oba otandise okuleeta obuzibu mu nsi ey'omwoyo. Waliwo abagenda okuvaayo osanga abavubuka abalenzi bali awo bambadde sikaati obabuuze lwaki mwambala sikaati nti toleetamu legalism muno. Naye ate nga naawe mu mayindi okimanya nti tosobola kwambala sikaati mu ndowooza yennyini. Even your conscience tells you. Kati singa tusiga nga tetuled by the Spirit of God tujja kutandika okuteetayo ebintu birabike okuba ng'ebituufu naye ng'ate bikyamye ekkanisa. Omuzadde yenna ateekeddwa okuba ng'awabula abaana. Omuntu yenna ategedde Katonda ateekeddwa okutunula ku kintu ky'ennyambala. Katuba essaawa zino bw'ogenda okulaba omuntu n'agenda mu dduuka n'agulayo
empale nga yabituli oba esaati nga yabituli n'agigula sente nyingi najja n'agyambala ng'ate talina kutya awo tuba tutansa okubanga that's falling away embeera tuba tutansa obulamu obulala bw'okuva ku Katonda n'okukkiriza. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Kyova olaba waliwo n'ekyawano in fact tetuddamu kugamba nti okwambala ebyo biri culture kubanga ne culture tejja tosobola kuleeta cultural beliefs and cultural tradition norms n'ebintu bya culture oba enzikiza culture kutanga ogireeta ku balokole kubanga mu Yesu Kristo tetulina bulombolombo bwa culture obenya ekintu kyonna kasita kijja nga kya culture kubanga alaba ababesinga ku kwambala on cultural belief. N'olwekyo nze njagala kugamba bwe nti Marko 7:13 nti mwonoona ekigambo kya Katonda oba muleetedde ekigambo kya Katonda okuba eky'obutaliimu olw'obulombolombo bwammwe. Kati n'olwekyo nze sigenda kukkiriza kulimbibwa mwene ensonga kubanga nange no view yange mu Yesu Kristo njagala kugireeta eri abantu tulabe bulungi nnyo kubanga okwambala empale omukazi nga yambadde empale ebisami n'amagulu kijja kulabika ng'okuba nti kiryoke naye mu nsi ey'omwoyo kirimu emyoyo mingi nnyo gye tasobola kuyimira wano ne tunyonyola abantu ne bagikkiriza naye ekyokulabirako n'abagambye ogwa feminism. Ekyokulala nti ogenda okulaba omwoyo guno oguli behind that gulimu ne sexuality kubanga empale ine engeri gyegenda okukyusa n'omubiri gw'omukazi. Omukazi ari different oba okitegeera ate ekirala guno omwoyo guliwo okuleeta obujeemu mu bantu bujeemu tubona nagambye badde batracinge kyatandikirawa mwoyo kyo gwali behind there was it the spirit of God the spirit of the devil. Kadene ekirala nawulidde ng'ayogera ku kyokuba nti Yesu Kristo yava mu ntaana ayambadde engoye ki mbuziri engoye yazireka mu ntaana. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe ziri engoye mbu yazireka mu ntaana n'avaayo n'engoye ziye yayambala zaavaawo. Kati kamutegeeze kino okujjako nga tosoma byawandiikibwa but naffe bwe tunaafa singa nkyogedde mudati singa tufa nga Yesu tanaba kudda ne tuzuukira omubiri gwe tugenda okufuna oba ebyambalo bye tugenda okufuna byebyo Yesu Kristo bye yafuna ng'avudde mu ntaana oba bwe tunaasiga nga tuli balamu Yesu Kristo najja nga tugenda kwakulibwa tugenda kwambala omubiri ogwo. Kati n'olwekyo tosobola kuleeta eyo context nti ebyambalo bya Yesu biri byavaawo yayambala biriwa nti bino yabireka mu ntaana n'ebisiga. Kati yes kati gwe wafudde oli mufu nti ogenda kuzuukira nabyo n'ekyambalo kya Mukama waffe Yesu Kristo kiri oba Yesu Kristo yazze nti kati twambale ekyambalo ekyo kubanga bw'ogenda mu Bakolinso ekisooka 15 n'ova ku lunyiriri lwa 50 ogenda kusoma wansi olabe nti oguvunda gugenda kwambala ogutavunda omubiri guno gugenda kwambala ogw'ekitiibwa. N'olwekyo Yesu Kristo yayambala buliyo omubiri Adamu ne Eve gwe baalina luli nga tebanaba kwonoona ng'amazima gaagano ng'asobola okuyita wonna. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo. N'olwekyo njagala kutegeeza abantu nti ekintu bwe kituuka ku kyempisa mu nyambala ekanisa tutereeze tuve mu bino ebyokutandika okuteekawo nti legalism owat okujjako nga tulemeddwa okutegeera doctrine y'enyambala mu kanisa si mu kanisa wokka even n'ewaka abaana batambula bukunya n'abeera ne ku kituuti awo ng'ali mu mini azina akabina kali akakola ki bali mbaseducinga abaana omwoyo yasse mwoyo akatya nga totunulidde ebintu ebyenjawulo bw'ona atunulya omutima gwokka ate nekyawandiikibwa ekyo kyebagamba ekya Katonda bwe atunulya omutima gwokka bakijja kuwali nga Katonda agamba Samwiri yali agenze mu nyumba ya Yese okufuna kabaka Katonda gwe yali yerondedde Dawudi. Kati yewe Samwiri atuuka wali atandika okulaba ogenda mu 1 Samuel chapter 16 ogenda okulaba nga Samwiri yatandika okutunuulira emibiri gy'abasajja bano abalya ab'amaanyi n'agamba nti yoyo omugulumivu ono Katonda mugamba nze situnuulira ng'abantu balaba kungulu nze ndaba mu mutima kubanga y'ensonga gye yali amuwadde nti neefunidde kabaka neefunidde kabaka alina omutima oguli after me.
kati Katonda mugamba issue omutima ono yali atumya mubiri awo baate barina kunyambala bali ku bugulumivu the stature of the man baganda ba bono musajja Daudi abali abamanyi kata we bajete ekintu Katonda atunuya omutima tatunuya kungulu ebyo bya abantu bebalaba kungulu yes but betutuka mu modest ino kwambala kubanga tulabye nokuta ne muntu andikwa Katonda yabakolera engoye amakuru gacho kwambala kuri very urgent omurokole totekedwa kwambala ngo wensi watekedwa kuba wenjawulo Abalevi 10 Leviticus chapter 10 verse 10 tutekedwa kuba ne difference what is holy and unholy, that there is a difference between unclean and clean. Kati we tutatandika kwa ndowooza eno eyokwawula n'okutegeera tugenda kutandika okweyisanga abensi ate nga ffe twabiyamba abensi. Omukazi kimujjako ekyokwambala sikaati nga temukwata nga teri transparent ate nga nungi etuuse bulungi nnyo wansi nga abisse bulungi omubiri gwe. Onaba waliwo enzikirizeemu yeeyambaza bulungi abawala baabwe. Nzikiriza omuntu ntateekedwa okukyuka munda ne kungulu. Beera n'omutima omulungi n'ebirowoozo ebirungi n'omwoyo omulungi naye n'omubiri gwo gufeeko. Oteekeddwa okupresentinga omubiri gwo nga saddaaka enemu entukufu esanyusa Katonda. Kubanga ne gino emibiri gisinza Katonda. Tusinza okuyitira mu ndabika. Tusinza Katonda n'emibiri gyaffe okusinza bwe tulabikamu ebweru. Singa onsanga amazima amatuufu nyambadde akaleega nze omusajja. Nyambadde kaleega taddeko wansi nyina ekinu nenkugamba ndi pasa okkiriza. Ogenda kugaana ojja kugamba nti pasa tayambala bwatyo, omuweeza tayambala bwatyo, omulokole tayambala bwatyo. Kati lwaki kino kyo kyabalema okumanya. Kati n'olwekyo in fact n'obwogenda mu byawandiikibwa ng'amaliriza, n'obwogenda mu byawandiikibwa ojja kulaba nti Katonda fa tuyita bakazi be, era ne Isirayiri yali agiyita omukazi, era yali agamba nti I will make you to, njagala kukyeta mu context y'okulaga nti we yayogera sikaati nti yali agenda kulaga obwereebwe ng'abikkula sikaati, teyagamba mpale. So even n'ebyawandiikibwa bitulaga nti ne Katonda yennyini akulaga nti akwata omukazi n'amwambaza sikaati. Ate bw'ona aleeta ekyawandiikibwa ekirala ekigamba nga kyogera sikaati n'okiteeka ku musajja, ekyo kyali kirala, si sikaati eno ey'okwambala. There's another word of skirt era kiri mu byawandiikibwa muno. So n'olwekyo njagala kubategeeza bwe nti twetereeze tuve mu bulimba. Legalism terina wejjira wabula kintu kya mpisa kweyisa obulungi mu nnyumba ya Mukama. Era kivula ne mu Paul yabuwandiikiranga Timoseewo ekisooka Sura 3:15 amulaga nti nkuwandiikidde bino byonna bwe mba nduddewo okujja, naye omanye engeri gy'olina okweyisaamu mu nnyumba ya Mukama. Katubeere nga tumanya engeri gye tulina okweyisaamu mu nnyumba ya Mukama ne mu bulamu bwaffe, ku mulimu oba ewaka eyo tulina okwambala bulungi, tuve mu bino ebyokwerimba naye ate nga twongera okuseducinga ensi, tuve mu fornication with the world. Ffe tetuli bansi newankubadde tuli mu nsi. N'olwekyo Mukama abanjagalire nnyo, nsigadde nga nze Nsumba Redeemed, kwagala nnyo mu linnya ya Mukama waffe Yesu Kristo. Amen.